ndikwenda kubakobera nti ekibiina kyaffe ekya NRM tukimpale mukisa kwesimbawo ku kifo kya sipiika, n'olwekyo nsazeewo nti nda kwesimbawo mwine. Mwidukira nti tumaze nga mwaka mulamba ng'ab'ekibiina bali kunwanisa. Mwidukira campaign da SEC datera mu ssente nnyingi, datera mu okutiisatiisa, datera mu okuyakuya era namala nabitamu abantu balina lema ba Uganda banonda. Ekindi constitution etukoba nti tulina okugabana ebifo gebituuse, kiri kuboneka nti abakazi bali kwongera okutusindika, n'olwekyo ndikwida kwogera ku nsonga ezo. N'ekindi ensonga endi lwaki banteganya, lwakuba ndogera ku nsonga z'abantu ezigema ku bantu. Ndikwenda kubakakasa nti nda kujja mu maiso n'okwogera ensonga z'abantu. Ndikusaba nti mukobe abakiise baimwe bali mu parliament nti bakole ekyetaagisa, mbale kompulitisa.